Eky'abalamuzi essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Abaana ba Isiraeri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, Ekudi bwe yamala okufa. Mukama n'abatunda mu mukono gwa Yabini kabaka wa Kanani, eyafugira mu Kazoli, omugabe w'eggye ly'e Sisera, eyatuula mu Kalosesi eky'ab'amawanga. Abaana ba Isiraeri ne bakaabira Mukama kubanga yali alina amagaali ag'ekyuma 9, n'ajogera nnyo abaana ba Isiraeri emyaka 2. Edda Debola, nnabbi, omukazi wa Lapidosi, ye yalamulanga Isiraeri mu biro ebyo. Era yatuulanga wansi w'olukindu lwa Debola wakati wa Laama ne Beseri mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi. Abaana ba Isiraeri ne bambukanga gy'ali okubasaliranga emisango. N'atuma n'ayita Balaki, mutabani wa Abinoamu ave mu Kadesu Nafutaali. N'amugamba nti, Mukama, Katonda wa Isiraeri, talagidde nti genda mu kuŋŋaaniro eri olusozi Taboli, otwale naawe abasajja 10 ku baana ba Nafutaali ne ku baana ba Zebbulooni? Nange ndiwalulira gy'oli eri omugga Kisoni Sisera omugabe w'eggye lya Yabini, n'amagaali ge n'ekibiina kye, nange ndimugabula mu mukono gwo. Balaki n'amugamba nti, gwe bw'oligenda nange, kale ndigenda, naye bw'otoligenda nange gwe sirigenda. N'agamba nti, mazima ndigenda naawe, naye olugendo lw'oligenda teruliba lwa kitiibwa kyo, kubanga Mukama alitunda Sisera mu mukono gw'omukazi. Debola n'agolokoka n'agenda ne Balaki e Kedesi. Balaki n'ayita Zebbulooni ne Nafutaali bakuŋŋaanire e Kedesi, ne bayambukayo abasajja 10 nga balinnya mu bigere bye. Debola n'ayambukira wamu naye. Era Kedesi Omukeeni yali ayawukanye n'Abakeeni, be baana ba Kobabu mukoddomi wa Musa, n'azimba eweema ye awali omweramu Zaanannimu ekiri okumpi ne Kedesi. Ne babuulira Sisera nga Balaki mutabani wa Abinoamu alinnye ku lusozi Taboli. Sisera n'akuŋŋaanya amagaali ge gonna, amagaali ag'ekyuma 9, n'abantu bonna abaali naye, okuva ku Kalosesi eky'ab'amawanga okutuuka ku mugga Kisoni. Debola n'agamba Balaki nti, golokoka, kubanga leero Mukama lwagabudde Sisera mu mukono gwo. Mukama takukulembedde okutabaala. Awo Balaki n'ava ku lusozi Taboli, abasajja 10 ne bamugoberera. Mukama n'afufuggaza Sisera n'amagaali ge gonna n'eggye lye lyonna n'obwogi bw'ekitala mu maaso ga Balaki. Sisera n'ava mu ggaali lye n'adduka n'ebigere. Naye Balaki n'agoberera amagaali n'eggye okutuuka e Kalesosi eky'ab'amawanga. N'eggye lya Sisera lyonna obwogi obw'ekitala ne bulimalawo. Tewaasigala muntu. Naye Sisera n'adduka n'ebigere n'atuuka mu weema ya Yayeri mukazi wa Keberi Omukeeni. Kubanga Yabini kabaka wa Kazoli n'ennyumba ya Keberi Omukeeni baali balina emirembe. Yayeri n'afuluma okusisinkana Sisera, n'amugamba nti, kyama, mukama wange, oyingire ewange, totya. N'akyama n'ayingira ewuwe mu weema n'amubikkako ekikunta. N'amugamba nti, nkwegayiridde, mpa otuzzi nnywe, kubanga ennyonta ennuma. N'asumulula eddiba ery'amata, n'amunywesa, n'amubikkako. N'amugamba nti, yimirira mu mulyango gw'eweema, awo olunaatuuka, omuntu yenna bw'anajja n'akubuuza n'ayogera nti, omusajja yenna ali muno? Naawe onooyogera nti, nedda. Awo Yayeri mukazi wa Keberi n'addira enkondo y'eweema, n'addira ennyondo mu mukono gwe, n'amusemberera ng'asooba, n'amukomerera enkondo mu kyenyi, n'eyitamu n'ekwata n'ettaka. Kubanga yali yeebase otulo tungi, n'azirika n'afa. Era laba, Balaki ng'agoberera Sisera, Yayeri n'afuluma okumusisinkana, n'amugamba nti, jangu, nange naakulaga omusajja gw'onoonya. N'ajja gy'ali, era alaba, Sisera yali agalamidde afudde, n'enkondo ng'eri mu kyenyi kye. Bw'atyo Katonda n'ajeemula ku lunaku olwo Yabini kabaka wa Kanani mu maaso g'abaana ba Isiraeri. Omukono gw'abaana ba Isiraeri ne gweyongerayongeranga okuwangula Yabini kabaka wa Kanani,
okutuusa lwe baamala okuzikiriza Yabini kabaka wa Kanani.